amasomero mweddeko bayizawe amasomero miliyoni 3 primary school ngeya miliyoni 3 President Museveni jajja tebahabulwa amasomero banemo gakomeko ne really nina nasale jendala bibasasira obukadde buna education kati efose y'abagagga kyokka okutte miliyoni 3 ozitaddeyo nga fees ate bazaagala zonna ebyetaagisa ku ssomero requirements bannefe we twasomera ate bino tebyaliwo ne batuma abaana emikebe gya langi ne batuma abaana emipiira ne batuma abaana oluso ne batuma abaana liimu byonna essomero libikwata nebikola hardware uniform za mitwalo 5 nemwe bakulumu ab'amasomero temuswalako ka obubbi buvudde eno gye tubadde tumanyirire kati buli mu masomero esaati n'empale mitwalo 5 mbu registration fee oba bakuwadde oba tebakuwadde kifo mitwalo 2 yarabbi ya Mungu director wange omulungi omanyize nasomera seta high nali edi prefect wa main campus director wange nyine wa seta high Jesse Muyingo minister tato chali yoba wabivamu. How can you allow schools to hack really fees mumbera ya Uganda nga bwogiraba ne miliyoni 3? No, this is too much. Chinene requirements ziva kuno mpaka kuli mbia nyanga mubiri 5 makerera bye bakola mubiri 5 bagamba mbusibanya buli district esobola okusindika abana ku university bakozesa this government enrolled district zisindika amanya agabana so that buli district abana basobola okugenda e Makerere naye era abagagga be babifunamu. Hari ba minister benyini nabo bayina amasomero kintu kya fees kyo miliyoni 3 miliyoni 4 amasomero okusoma kuli akati kwa abagagga boka banange muddeyo mutegere the bad thing about creating classes in society. Okola classes mu society kintu kibi nnyo. Walimbye nnyo nabo. Why don't you regulate fees? Lwaki temuregulating fees? Director, Minister Jesse Muyingo, why don't you come in? Because now inagago. Regulator ate naye ina amasomero. Banna kyekizibu kya Uganda ate ba regulator nabo tebasobola kweregulating. Amafuta gonna mu abagalimu. Recently president yawandika ebbaluwa nga Uganda amafuta ebadde gajja ku manerende Kenya. Banna nedda bane bitwe mutuswaleko.